abaami abaweereddwa obuvunaanyizibwa obutali bumu era tubaagaliza okuweereza obulungi. Twebaza ne bannaffe bonna abawumudde mu buweereza bwa buli ngeri wano mu Bwakabaka olw'okubeera abawulize n'ettoffaali lye mutadde okuzimba Buganda. Nnyo mwebale ddala. Abeeyanzizza obwami tubakuutira okubeera ekyokulabirako era ekifaananyi ekyobuweereza obulungi nga mwe muli obuwulize obumalirivu era obumalirivu obutaliimu nkweyi. Twagala abavubuka baffe n'abantu bonna okwegomba obuweereza bwammwe n'okulaga nti tusobolera ddala bulungi okutuusa obuweereza obulungi eri abantu baffe mu mukwano nga tugoberera amateeka awamu n'enno. Tusaba n'abantu baffe mwenna okwetegereza obuweereza bw'abaami bano abaami ba Kabaka okulaba nga batuukiriza obulungi empeereza yaabwe. Kaakati njagadde okwongerako ku nsonga ey'obulimi. Newankubadde nga tukyalina obuzibu mu nsonga ey'obulimi naddala ku butale n'okugwa kw'emiwendo gy'ebintu bye tulima, naye tuleme kukoowa. Era tusaba ne gavumenti okutwala ebyobulimi ng'essomo ekkulu ennyo era isomesebwe okutuuka mu siiniya kisobozese abaana baffe okuyiga ebyobulimi nga bakyali mu masomero. Ensonga endala tukyabulira abantu baffe abasengulwa ku ttaka ku bitundu ebitali bimu. Bwe bagenda mu mbuga z'amateeka kitwala ebbanga ddene okuwuliriza emisango egikwata ku ttaka. N'olwekyo tusaba nti abo abalamula emisango bawulirize okusalawo emisango egyo mu bwangu. Tuddamu okuyozaayoza bannaffe abalondeddwa mu buweereza obw'enjawulo. Tubasaba obutaswaza Bwakabaka era tubaagaliza emirembe. Mwebale nnyo, olukiiko luggulwawo.
olukiiko ab'ekitiibwa tubasaba mulindeeko omusigaleko emabega. Tweyanziza nnyo tweyanze Ayi Ssaabasajja azaamu abantu amaanyi okukola, abavubuka baleme kwetundako byabwe, ettaka lyabwe bakole. Abalamuzi n'embuga z'amateeka okutwalira wamu kooti ez'amateeka zanguye okusala ensonga ezikwatagana n'ebyettaka. Abantu babasenda, abantu babagoba, ebijja by'abajjajjaabwe bisendebwa, naye ekkooti ne zirwawo nnyo okulamula emisango egyo. Enjogera y'Olungereza egamba justice delayed is justice denied. Ekyokugabaganya abantu tusaba Katonda akise emitima gyabo abalina okwagala okugabaganya abantu ku ttaka kigende nga kigendeera era kigwewo. Omwaka guno gwakwaso Buganda. Ekyokubiri twayogera ku nsonga y'ekkadiizo nga nakayingira mu ofiisi. Tugenda kukola ekkadiizo lya Buganda, ekkadiizo ye museum. Nina ekizimbe kye tugenda okuteekamu akozesa Luzungu library oba etterekero ly'ebitabo. Tulina ebitabo abantu bye bazze batuwa n'ebitabo ebiwandiikibwa naddala ebikwata ku Buganda. Tugenda okusigala nga tukola okukunga Abaganda abali ebweru, okusigala nga bamanyi Obuganda n'okuyamba ate abantu baffe n'emirimu gya Ssaabasajja Kabaka. Mwebale nnyo olukiiko lukuddwawo.